nyongera okubaanirizaako mu mukama waffe Yesu Kristo. Ate era nga nyongera okubabuuzaako nti mwasiibye mutya? Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Abagolokose okuva mu tulo olw'essaawa eno ey'omwenda okusaba n'okusinza, weewaawo Mukama abagizeewo era abakolerenga okuyaayana kw'emitima gyammwe bwe kuli nga tetwerabidde nti okwagala kwe kwe kusinga obulungi. Ekigambo nno kye tugenda okuyigako olunaku olwaleero kivudde mu Isaya chapter 41 verse 10 nga kigamba kitya: totya kubanga nze ndi wamu naawe, tokeŋŋentererwa kubanga nze Katonda wo naakuwanga amaanyi, weewaawo naakuyambanga, weewaawo naakuwaniriranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Haleluya! Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Baganda bange, ekigambo ekyo kiyinza okuba nga kaŋŋambe nti kiyina omuntu gwe kigenda okutuukirako, ng'era kigenda kukyusa obulamu bwe. Weewaawo naawe muganda wange akiwuliriza, kiyinza obutakolera olunaku olwaleero, naye kirowoozeeko era okifumiitirizeeko, kigenda kukola mu bulamu bwo. Kale nno katweyongereyo mu maaso. Tulabye ekigambo totya, Mukama Katonda nga yakikozesa yennyini, ate nga azze nga akikozesa mu byawandiikibwa bingi ng'agamba nti totya. Tulaba nga okutya kye kimu ku bintu omulabe Sitaani byasingira ddala, oba kyekyokulwanyisa ekisingira ddala okukozesebwa Sitaani eri obulamu bwaffe, nga atuleetera okutya mu ffe, ne tuleetebwa n'okubuusabuusa nti ddala Mukama anaasobola okunkolera ku kino. Ne tulabanga Katonda ali ewala naffe, ne tulabanga Katonda atannaba kukola mu bulamu bwaffe, ne tulabanga Katonda ali wala. Oba oli awo bw'aba tali wala ng'ayinza okulwawo okukola. Kwekwo okutya omulabe Sitaani kwatuyingizaamu, naye nga tulaba nti kyekyokulwanyisa omulabe kyakozesa. Bw'atyo Mukama Katonda kyava agamba nti totya kubanga nze ndi wamu naawe. Kiki ekibadde kikutiisizza muganda wange? Omulabe Sitaani ki kyabadde akulinnyeeko ku nfeete okulaga nti ddala ekyo tekisoboka mu maaso ga Katonda, nti ddala Mukama ekyo tasobola kikkolera, bw'otyo n'otandika okubuusabuusa mu Katonda wo. Ng'era bwe tulaba nti nno Katonda atuwa amaanyi, atuzzaamu amaanyi buli lwe tuba tumenyese, buli lwe tubanga abaddirira mu kukkiriza, buli lwe tubanga abaddirira mu kumanya Katonda waffe awamu n'okukwata ebiragiro bye. Ate Sitaani ye mu kifo kyo, in fact tasobola tuzzaamu maanyi, wabula ye ayongera tuteekamu kutya, asooka n'akulaga nti wadde Katonda yagamba bw'ati, naye ggwe sooka otunule wano, gw'olaba kisoboka okusiiba osiibye, naye ggwe olowooza Mukama agenda kukolera ekiseera kino. Nze mbadde ndowooza tugende ku sayidi B. Muganda wange, ebyo byonna ebyokulowooza eby'okutya, njagala kukakasa nti biva wa mulabe Sitaani. Mukama Katonda atwagaliza birungi, era kyova olabanga buli ssaawa atuzzaamu amaanyi ng'atugamba nti totya kubanga nze ndi wamu naawe, tokeŋŋentererwa kubanga nze Katonda wo. Oyo ye Katonda waffe omuyinza w'ebintu byonna, yatuyinako obuvunaanyizibwa bwonna, teyatusuula busuuzi ku nsi.
ate tewaliiwo mugugu gw'ositudde oba tewaliiwo okusomoozebwa kw'oyitamu katonda nga teyakugezesa kumanya nti nno okusobola okuyitamu kitegeeza buli kugezesebwa kwonna kw'oyitamu katonda akimanyidde ddala osobola okuvuunuka nakuwanga amaanyi weewaawo naakuyambanga katonda waffe atusuubizza amaanyi ag'okuyimirira nga tufunye okusoomoozebwa anaatuyambanga era anaatuwaniriranga n'omukono gwe ogwa ddyo ogw'obutuukirivu kubanga mukama katonda waffe mutuukirivu kale katugendekokko mu kitabo ekya hebrews tubikkulire wamu tugende mu kitabo ekya bebulaniya essula 13 olunyiriri olwokutaano lugambye lutya keep your life free from love of money and be contented with what you have for he has said I will never leave you nor forsake you tulabanga ebiseera ebisinga okutya kujja nga tufunye okusebengerera mu bizinensi zaffe ng'emirimu gyaffe giweddewo batugobye tuli mu kalantiini tetulina ssente weewaawo tuli mu kalantiini tutunda naye nga n'abaagula ebintu byaffe tebalabikako tuli ku mirimu gyaffe baboosi tebatusasula okusasula amala kulumya n'omala nakwogera nti omwana mulwadde oba maama mulwadde ng'ate amazima si mulwadde oba tebalina buzibu naye nga y'engeri gy'olina okuyitawo olw'okufuna akasente naye tolimba kubanga n'ekyo kiragiro kya katonda nti tolimbanga yogera amazima mukama katonda anaakubeererawo anaayimirira n'akubanjira mukama waffe yesu kristo yeebazibwa kino kyesinga kukwata ku bantu abanoonya ssente kazireme okutufuula ekirala kazireme otuyingiza mu kulimba keep your life free from love of money to be contented with what you have kkiriza akakatono k'olina lema okwonoona ku mukama katonda ng'osinza bukatonda obulala olw'ensonga oyagala ssente mpitirivu obungi lwakuba obudde buweddeyo naye nandibanyumirizza ku bantu aba Illuminati abayingira mu gurupu z'abantu abasaba kati nabayingiranga mu eno online church ne batandika okusindikayo meseji eraga nti bo basobola okufuna ssente nga tebatawaanye na kusaba katonda naye byonna byabutaliimu nagenda nenyingira mu gundi emu mu church emu manyi ya katonda esaba ngenda okulaba mbambye engeri gye baagaba linki bwatyo omuntu omu naayingira okukozesa linki eyo n'atandika okusindikayo era nkubira ku namba ya ssimu era nze ssente ogenda zifuna ne weebuuza ki kyatukwagaza gwe lwaki tazifuna n'asirika mukama waffe yesu kristo yeebazibwa naye era abo bonna mwe bali mu kkanisa okutusedusinga okulaba nga batutwala mu kukkiriza okukyamu tukkirize bukatonda bwabwe tubuweereze mbu butuwe ssente ezijjudde obuyinike naye katonda agamba nti I will never leave you nor forsake you tugendeko mu Joshua chapter 1 verse 9 naatera okumaliriza baganda bange naye bw'otunuulira okuva ku vaasi ey'omusanvu egamba nti tugume emyoyo era twekuumenga amateeka ga katonda tetukyamiranga mu makubo malala kubanga oyagala ssente okyamire ku mukono ogwa ddyo okolayo ka shortcut okyamire ku mukono ogwa kkono ofuneyo ka shortcut nedda twekuumire ku mateeka ga katonda twagalenga katonda awatali kumwongerako kintu kyonna olw'omunene ne lutugamba nti ekitabo ky'amateeka
bwe tunaaweebwanga omukisa nga tukutte amateeka ga Katonda. Bwe tutyo amateeka ga Katonda ne gabeera ku lulimi lwaffe, ne gabeeranga ku mutima gyaffe, ne tuba nga tuyimba n'amayimbe nga tukwata ebiragiro bya Katonda, si kutambula nga ffe bwe twagala, naye nga tutambulira mu butukuvu n'obutuukirivu bwa Katonda, nga tutambula ng'omusana gw'ensi, kubanga tuli munnyo gwa nsi. Bwe tutyo nga tuweesa Katonda ekitiibwa, awo nno we tunaasobolera okufuna omukisa gwa Katonda. Njagala okujjukizaako muganda wange, obulamu wano mu Daniel chapter 3 tulaba nga kabaka Nebukadneeza yateekawo ekiragiro ekyokusinza ekifaananyi. Either osinza ekifaananyi n'obeera mulamu, oba tosinza n'ottibwa. Naye tulaba abaana bano abasatu, Mesaki ne banne, nti bagamba oba kututta katuttibwe, naye tetujja kisinza. Katonda waffe bw'anaayagala anaatulokola okuva mu muliro guno gwe mugenda otuteekamu, naye ate ne bw'atatulokola era tusigala tuyimiridde ku kigambo kyaffe nti tetujja kusinza olw'ensonga y'obulamu. Katonda bw'atyo n'abalondola. Kale nno muganda wange, kusoomoozebwa ki kw'olina? Weekwate ku Mukama Katonda kubanga ge maanyi gaffe, era tusuubiza nti tetukenneentererwa kubanga ye Katonda waffe. Anaatuwanga amaanyi, anaatuyambanga, weewaawo ajja tuwaniriranga, tetutya. Joshua chapter 1 verse 9 egambye nti have I not commanded you? Be strong, beera w'amaanyi, and courageous, era beera muvumu. Do not be frightened. Totiisibwatiisibwa, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you whenever you go and wherever you go. Kale nno muganda wange, n'olw'ebigambo ebyo, Mukama akuweera eddala omukisa ng'Omwoyo Omutukuvu aluŋŋamya ggwe ku buli kigambo kyonna. Amiina. Katuyingire mu kusabira awamu abooluganda mu Mukama waffe Yesu Kristo.